السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، bagagga bange oluvannyuma lw'okutegeera ennaku ezaagalibwa okusiibwa, tugenda kuzzaako wasigaddeyo ennaku za mirundi ebiri. Waliyo ennaku eziri haram okusiibwa totale, kwega ennaku zonna zetusiiba ezisigaddeyo, kwega ennaku zetugenda okwogerako si leero wabula mpanvu, nti tusigazizaayo ennaku nga ziri haramu okuzisiiba. Ntegerekese ng'abamanyi beegatta nti ezo ziri haramu okukola ki, ne tubeerayo n'ennaku ze baayawukanamu, ng'abamu bagamba ozisiiba, abamu nga baga tokola ki, tozisiiba. Ne tusigazaayo ennaku nga waliwo condition. Ennaku za mirundi emeka? Wasigaddeyo ennaku nga ziri haramu totale okuzisiiba, ne wabeerayo ennaku nga baayawukana muzo okkirizibwa, ne wabeerayo ennaku nga bakkiriziganye nti zisiibwa ku condition. Wabeerawo condition eno, olunaku olwo lusiibwa. Wabeerawo condition eno, olunaku olwo lusiibwa. Kati temutya nti waliwo ennaku ze tuwulira bulijjo obanga bamanyi baawukanamu naye nga tonnakuzikoonako. Kwegamba ennaku ze nakoonyeeko yonna teziri mu kwawukana kwonna okwabamanyi nti zaagalibwa okukola ki, okuzisiiba. Ntegeerekese tezaawukanwamu. Kati ezimu oluusi ziri mu conditions ze tujja okugamba ti olunaku olwo lwo lusiibwa kasita wabeerawo condition, naye watabeerawo condition tebakola ki. Waliyo ennaku ze tujja okusanga for example nti olw'omukaaga terusiibwa nga lwa namunigina, lusiibwa kasita obeera ng'ogenda kusiibirako, wasiibiddeko ogenda kusiibirako Sande, oba lusiibwa nga lugudde mu nnaku z'obadde osiiba. For example nti nsiiba olwaleero n'endya enkeera, nsiiba okusiiba kwa Dawuda, niweeka olw'omukaaga lw'obadde okola ki. Kati ezo condition zendiko, obanga luguddewo lwa nsonga nti alutuusewo, ntegerese baganda bange, oba neetera Eziri nti omwana wange bw'aliyita ndisiiba olunaku olwo lwennyini lwentegeereddemu, n'otegeera ku lwa mukaaga nga results zikutuuseeko n'omwana yakoze eki, yayise. Alye nga nti waliwo ennaku nga zisiibwa condition. Ndeese condition, the word condition sinaba yes ni muntu kati kasita wabeerawo condition etali ya bulijjo lwawudde, wabula nga condition yeze neegwamu, nga condition eyo esobola okugwa mu lunaku lwonna olutali ki, lwa mukaaga. For example tuyinza okwekanga nti Ashura ndesi kyakulabirako neetuuka lwa mukaaga, Arafa neetuuka lwa kumeka, ensiiba ya Dawuda neegwa lwa kumeka. Ezo condition zetugamba sitati nejja lwa kumeka. Kati nga kyetuyita okwawula kwe kulusiiba nga tiwaliwo anything, eno communication yonna
eva bweru ngovuga ati onozo olwaleero enkya kandusiibe lilla nga tewaliiwo nsonga ntegerekese kakati ezo ennaku zezisigadde wasigadde ennaku za mirundi emeka eziri haram ze baayawukanamu ze tukkirizibwa okusiiba nga waliwo ki condition nga condition bweba teriiwo tetukola ki That's a condition. That is it? A condition. Waliwo akalombolombo, waliwo akantu ekintu ekizzeewo kitali kya bulijjo. Kaakati baganda bange tutandike nga tugamba ennaku abamanyize beegattako nti tetuzisiiba. Ng'abamanyi bonna beegatta nti ezo ennaku tetukola ki? Tetuzisiiba. Kiri haramu okuzikola ki? Okuzisiiba. Abamanyi beegatta nti ennaku 2 era bw'osiibiramu okusiiba tekutuuka. Era bw'oweetema naziri, naziri eyo tekola ki? Togituukiriza. Okujjako Abu Hanifa agamba ogituukiriza eruma era n'ogituukiriza n'ofuna ate omusango gw'okusiiba. Abu Hanifa agamba kasita weetema naziri nti wallahi enkya ŋŋenda kusiiba ku lwakino ne kibeera ne balangirira nga yeidi onfuna. Abamanyi bonna bagamba naziri yeefa kyetegeeza togikola ate toga nti ogiriwo mu lunaku oluki baga nti tekola kiteruma nga tekwata. Naye Abu Hanifa ga nti ekwata era n'olusiiba naye osigala ofunye omusango gwaki gw'okusiiba ku lunaku lwa Idi. Ennaku ziri 2 eziri haramu okola ki nga tokkirizibwa kuzisiibiramu. Olusooka olunaku olw'okusiibulukuka gye muyita Idi Fitiri. Baluyita al-Eid Fitr. Idi Fitiri bategeeza ki? Mulimu ebintu 2, mulimu Idi, mulimu Fitiri. Mulimu ebintu meka? Idi ne Fitiri. Idi kitegeeza ekimu ku 2 mu lulimi. Idi kitegeeza okudda. Kati ku lwaki olunaku olwo baalutuuma Idi, kigambo kya Luwarabu Idi, kitegeeza okuba nti ludda. Buli mwaka ludda emirundi 2, buli mwaka ludda. Ne baluyita ani? Idi. Tugambe kirimu ki? Amakulu ameka? Tugambye erisooka kitegeeza ki? Kudda. Amakulu ag'okubiri kitegeeza ssanyu. Era kyobola baba Warabu kiriniki bagiyita iyada, kulambula, kugamba abalwadde badda dokita n'abalambulira awo, bagiyita iyada. Kati Idi kitegeeza okudda kubanga abalwadde baddayo, genda ojja kudda ng'eddagala liweddeyo tulabe bwe likutuusiza, genda okoseeko eddagala lino nadda after 2 days. Yoga kitegeeza ki? Kudda. Kati olunaku lwaki baluyita Idi? Kubanga lukola ki? Omwaka lwetolola emirundi 2 ne ludda.
kakati kana akasembayo tugaye okudda oba essanyu era olunaku lwa Eid lubeera lwaki lwa ssanyu era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olunaku lw'okusiibuluka lunaku lwaffe olwa Eid olw'okweyagala kwaffe. Kati okweyagala kwonna kiyitibwa Eid. Eid kitegeeza kweyagala lulimi Luwarabu, ssanyu nga waliwo ekijjuziddwa. Kaakati kyebaava bakisibako ne bagamba Eidul Fitri, okusanyuka kw'okusiibulukuka. Okusanyuka kwaki? Ku lwaki tusanyuka? Oli ajaga nti ye okulwaki obeera happy? Waliwo ekintu ekikolebwa emirundi ebiri e Buganda. Dawaadi okukulisa kikolebwa mu nnaku ne mu ssanyu. Oli ajja n'akugamba nti kulika ababbi oba naga kulika abagenyi. Dawaadi kulika era Abasiraamu temukitwala by'oli bwaga nti mukulike ekisiibo. Oli olw'obutamanya lulimi ng'aga nti ekisiibo kyadde kinkola ki? Naye mu Luganda okukulika kitegeeza ekibi oba ekiki ekirungi. Ogamba muno waaye mukulika abagenyi ababaddeeko eggulo, waaye mukulika omusiiba gw'eggulo. Ntegeerekese. Kati kikola wabameka? Tekitegeerekeka okujjako ng'omaze okukiyungako. Bw'okiyungako ekibi nga tutegeeza nti obadde omukulisa ki? Twamukulike ababbi. Dawaadi ababbi bye biraga nti mu kukulika obadde otegeezaamu kuva mu nnaku. Oga nti owaayi kulika abagenyi ababaddeeko eggulo ng'omanya nti amwozaayeza kutuuka ku kiki? Ku kirungi. Dawaadi kukulika e Buganda kigwa mu biti bimeka? Bibiri. Mu ssanyu oba mu ki? Mu nnaku. Ntegeerekese. Kaakati kyebava bagamba kyebava ssaako nti Eidul Fitri. Eidul Fitri essanyu ly'okusiibulukuka. Ku lwaki tubeera n'essanyu ng'ate oli atamanyi ddiini ayinza okugamba nti waalibadde obeera mu ki? Mu nnaku nti Ramanzaani akoze eki? No, please, ndi mu ssanyu okubanga nze ntuukiriza omulimo gwa Mukama wange gwe yantuma. Yaŋŋamba okusiiba ennaku 29 oba okusiiba ennaku 40. Kakati nze kasita ngugusa ninguteeka wali nze nga mbeera happy. Bwe namala bwe mbeera happy nti ngutuukiriza awo nga nzira emabega nti kansabe Katonda agukole ki? Agukkirize. Naye nga originally olina kubeera happy oluvannyuma lw'okutuukiriza any assignment gye bakoze eki? Gye bakuwadde. Happiness yaffe weeva tejja nti kubanga tuwonya okusiiba kubadde kutuyisa bubi nti tuwonya enjala. Ejja lwakuba nti tutuukiriza ekiragiro kyani? Era wootegeera nti omuntu asaana kubeera happy ng'atuukiriza okusiiba. Ddaba bameka abatasiiba? Noweebaza Katonda n'obeera happy okubanga akutaddemu abo abasobodde okusiiba. Abatasiibye siga nti sente bazirina, balamu n'okusinga, bagagga n'okusinga, naye bo tabawadde kyengero ekyo. Kati gwe okukikuwa n'otuukiriza n'osiiba n'otuuka n'okutuuka ku ddaala nti alhamdulillah Ramadaan ekoze eki? Eweddeko. Neebaza Katonda. Kati mutuufu kubeera kujaganya libeera ssanyu ly'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okutuukiriza assignment yaani? Ya Allah. Kyebaava baluyita Eid. Kakati ne basiibako Eidul Fitri, okusanyuka kw'okusiibuluka nga tumaliriza assignment ya Allah eya ayyama ma'dudat nti nnaku ntono nnyo zibalibwa naye tezimalikako. Mu mbeera eyo, embeera ey'okubiri ojja n'osanyuka nti Katonda akutadde mu balamu. Waliwo abadde basiibye naye adde abulayo olumu n'afa. Gwe Katonda okuteeka mu balamu n'osiiba omwezi gwonna ne gugwako, nga wasiiba n'ogwaggwa ne guggwako. Sina kinnoza okubanga ogwaggwa gwakulema either wali muto oba wali mulwadde kwegogana otunamu ebintu bingi nga wansi buli lwojjuza omwezi gwa Ramadaan guno bw'otabeera mu ssanyu obalako n'ekizibu ekirala. Guleeta essanyu okuba nti mutuufu omuntu asiibye omwezi Ramadaan nikola ki? Ne guggwako. Kakati kyebaava bagamba nti Eidul Fitri, Eid essanyu ly'okusiibulukuka nga tumazeeko omwezi gwaki? Omwezi Ramadaan.
ekigambo yidi wekiva essanyu ovaga nti mukulika ekisiibo tekitegeeza nti ekisiibo kibi wabula olulimi lwaffe oluganda kyerukola kyerutegeeza the word nga bw'olaba nti mu buganda waliwo ekintu kyotategeera nti either sinjula oba plural okugjako ng'ogasseeko kyogasseeko kyekikuwa tulina ente tulina embuzi tulina endiga ebyo tibiko sinjula na plural oga nti yabbye endiga zange the word zange yekulaga nti zabadde nki bwaga yabbye endiga yange yekulaga nti endiga yabadde egi emu ente yange ente zange embuzi zange embuzi yange naye the word embuzi ente kyo kisigala nga kyekimu kyogendo kisaako kyekigendo kiwa either plural oba ki oba sinjula era nga bola nti ate waliwo ebisigala nga sinjula na plural zange neyange tukola ettaka lisigala limu ettaka lyange oba ddene oba lya mirundi mingi eddagala lyange mpe eddagala lyange togamba nti amadagala oga nti eddagala toga nti amataka ettaka kakati bwe tuddayo nti abaganda era abantu bakitwala bubi nnyo timutukulisa tty omwezi ekisiibo please oli lwe lufunda naye abategeeza ki abategeeza kirungi kubanga ekigambo bukulike kitegeeza ebintu bimeka bibiri temukitwala bubi baganda bange kakati tukyetuleeta Eidul Fitr okusanyuka kwaki kwokusiibuluka nga tumaze assignment yani ya Allah tusanyuka okutuwa obulamu okugimalako tusanyuka okutussa mu bagisiibye tusanyuka okubanga tumaze assignment ya mukama waffe bw'otasanyukanga mukama wako wadde assignment oba olikoki n'ogituukiriza ebisigadde n'obimulekera ti ebisigadde nze ogwange gukoze eki ebisigadde byani bya Allah kakati wowava ekigambo Eid al-Fitr idi ey'okusanyuka nga tusiibulukuka olw'okumalako omwezi gwaki gwa Ramadaan kakati ne tubeerawo ne kye bayita Eid al-Adha yeidi ey'okumeka lwe lunaku olwokubiri otakkirizibwa kukola ki kusiibwa bawuliyita Eid al-Adha abaganda kyemuyita zuhiya idi ya zuhiya idi yaki ya zuhiya ati si ya udhuhiya ya zuhiya abaganda tugiyite yaki nga bategeeza Eid al-Adha oba Eid al-Udhi kakati idi kimaze okutegeereka oba bategeeza ki sanyu kakati tudde ku al-Adha al-Adha kitegeeza ebisolo bye tusaliramu kitegeeza idi gye tusalirako ebiki essanyu ly'okusala ebiki ebisolo oba ne kitegeeza Eid al-Adha ne kitegeeza obudde Adha ne kitegeeza obudde bwe tusaliramu ebisolo obudde bwayita obwakalasamayanja Buganda bwe budde bwe tusaliramu ebiki nti idi gye tusalira mu budde buno bwe tusaliramu ebiki ebisolo kati tutegeddezeza ennaku ebbiri ze tulina zokka ng'abamanyi beegatta nti tezirina condition yonna gye zikola ki gye zisiibwamu tezisiibwa bana ntegerekese bulungi nnyo musooke mulinda okundeetera ennaku ezaki ez'okwanika ennyama nkyali kujaga nti ez'okwanika ennyama nazo tebasiiba tunajja tunaalaba enjawukana ezikola ki ezirimu naye kyendiko nti ennaku zino ebbiri abamanyi bonna beegatta ntokkirizibwa kusiibamu eyalibadde omumanyi eyagaa osiiba naye era yakakala nti ate bw'osiiba omusango ogukola ki ogufuna teziga wabula zo kiri haram okukeera olunaku lwa Idi ng'okoze eki ng'osiibye ng'okitedde era bw'owebaka nga tokitegedde waliwo omuntu ayinza okuzuuka baami ng'asiibye yeebase nga bukyali nga tebannaba kulangirira omwezi kubanga ffenna tetulina busobozi bulaba ki ne tulinda eddoboozi eryawamu eritugatta lye nabagamba nti kiri haramu
omuntu yenna okwasanguza kye bayita fatwa n'agamba nti please abantu musaale oba temukola ki. Era n'eddoboozi lyaffe ery'okusiibukuka liteekwa okubeera nga livaawa wamu ye administration y'Obusiraamu. Agadi ekyo nga kitegeeza nti senga tunaaleka buli omu n'ayisa eddoboozi nti musiibulukuke, wajja kubeerayo abasiibye abalala nga bakoze eki nga tebasiibye. Oli awoze saalabye mwezi saakoze eki. Tulina okulinda eddoboozi limu eye administration y'Obusiraamu. Ne bw'obeera nga gwe wagulabye tokkirizibwa kugamba nti nze ndabye omwezi musiibuluke. Odduka n'ogenda mu buyinza ne bakakasa kati ate bw'otuukayo ekyokuba nti wagulabye nga bakivaako nga banoonyereza mu buntu bulamu bwo. Ntegerekese baganda ye administration y'Obusiraamu. Mwewala okulangirira ebikuba nti nga birina ebintu ababirangirira abalala. Mwewala okuyisa fatwa. Ne bw'obeera ng'oli seeka mukulu nnyo nga wasoma ebitabo bikuyita ne mu nnyindo okutegeera nti wabitegeera kutambulira mu administration y'obuki y'Obusiraamu. Sigolanga idi. Sigokola ki? Sigolanga idi. Genda kuba kikwatako. Nti omuzikoze eki kati banoonyereze oyo muntu mulaba. Naye ekisinga okunnuma oyinza okesanga ate bamaseeka ba Uganda bw'olaba omwezi muyinza obutasobola kugenda mu babuyinza, kubanga oyinza okutuukayo ng'ate ogulabye lwakusatu nga ku lwokubiri wasiibye omuvuma oyo alina okulangirira. Kati nga tayinza kunoonyereza oli muntu mulaba akimanyi direct nti toli muki kiki wamuvumye eggulo. Kati ng'agenda kugaana direct byokola ki? Kati mwegendereze baganda bange. Administration mu Busiraamu mweri, era without administration Obusiraamu tebuyinza kukola ki? Kutambula. Kamba ekyo okulabirako gwe bw'obeera nga wakuza mwannyoko n'omusomesa n'omulimu n'akola naye nga kitammwe gyali mwannyoko oyo n'akula ne wabeerawo omusajja ajja n'aga nti nyina interest mu mwannyoko oyo njagala kumuwasa, mukuwadde wuuyo twala oga nti sikuyinaako obuzibu gwe nkumanyi naye kandabe muzeeyi kyakola ki kyagamba. That is administration mu maka. Administration mu maka. Bw'obeera ng'oli head teacher ne bw'obeera olina certificate yokka nga mu b'okulira mulimu aba PhD, nga mulimu aba masters, mulimu abalina degree, mulimu abalina diploma, bonna nga bakitegedde nti okuwumula gavumenti erangiridde ku Lwokutaano mugenda kuwumula, naye balinda head teacher agamba ki? Kubanga head teacher has a right okugamba nti bannange tuwumule Lwakuna tukendeeze ku jaamu oba abaana bagende Lwamukaaga ripooti tezinnaba kuggwa sizimaze kuzisayininga. Kati administration erina ekitiibwa kyayo ne ranka yaayo mu buki mu Busiraamu. Muleme kuyisa bye mutateekwa kuyisa. Bona abirekera abateekwa okubiyisa ne babiyisa, Obusiraamu bujja kubeera bumu. Tolangirira idi ne bwetumala emyaka 10 nga tetusaala tusigala nga tuli baki? Naye okwawukana kwaffe kubi nnyo dhani idi omutwalo. Dhani idi omutwalo. Yola nti Imam Ibn Taymiyyah yayogera ekigambo senga bamaseeka baki la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wallahi ebyo byonna mwalirabye nga Abasiraamu bonna bali bumu. Ibn Taymiyyah yagamba kyagalibwa nnyo mu ddiini okuleka ebyagalibwa ku lw'okugatta Abayisiraamu. Yagamba minal mustahabbi, kyagalibwa nnyo mu Busiraamu, tarukul mustahabbi, okuleka ekyagalibwa lita'alifi alqulub, okugatta emitima gy'Abasiraamu. Ng'ekyo kikutegeeza nti tewali kyenkana n'Abasiraamu kubeera bumu, kinene nnyo. Ne bwe zibeera nga haramu zizze bbiri,
sirabayo kujjako haramu ejja omuntu mu busiraamu nze yokka gye ndaba haramu ekola ki sirabayo haramu esinga kwawula mu basiraamu teriyo okwawula mu basiraamu sirabayo haramu ekyenkana oba munfunye bulungi baganda bange abaisiraamu munfuna bulungi tewali haramu genda banze okumanya okwange okukoma sigambye nti teriyo totally naye nze gye mmanyi mu haramu yenna gwe manyi tewali haramu yenkananga kwawula mu basiraamu abasiraamu mubeere bumu yeyo yali enkola y'abasahaba bwe baalabanga ekyawula mu basiraamu ezaagaana nabbi okusonga nanfuga bajja kugamba nti Muhammad atandise okukola ki okulwanisa abantu be abakitegeeza abasiraamu bakole ki baawukane era mujjukire nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiraamu bonna yabagaana okuvuma Abu Jahal muwulirize nabbi sallallahu alaihi wasallam mumpulire bulungi yagaana abasiraamu okuvuma Abu Jahal nga mutabani we amaze okusiramuka Ikrim n'abagamba nti temugezaako kuvuma Abu Jahal mutabani we ono asiramusa ajja kukola ki ajja kunyiiga kubanga obusiraamu tebumugaana kusigala nga ayagala ani taata we yamuzaala n'agamba nti muvumu Abu Jahal teyaddayo kuvumwa mu busiraamu nabbi yabagamba temuddayo kuvuma Abu Jahal nga mutabani wona amaze okusiramuka era olw'ekitiibwa nabbi kyeyawa gwokimanyi nti Abu Jahal yalina omwana Ikirima bwe yasiramuka nabbi yadduka amwanirize ng'alisonde bwereere ng'eno yonna tayambadde mutabani wa Jahali bwe yajja ng'azze okusiramuka Ikirima nabbi yadduka waali nadduka amwanirize ng'abisse maviivi gokka na bwereere mpaka kukuunya ng'eno yenna ali bukunya basahaba bonna ne beewoonya n'abaga nti kuva na leero temuddayo okuvuma ani Abu Jahali mutabani wona ajja kunyiiga tube nga twawudde mu baki mu basiraamu kakati bakanda bange ne bwe tumala emyaka 1000 nga tetusaala Idi si kibi ekyenkana n'okwawula mu baki basiraamu kakati gwe tolangirira Idi nze sirangirira Idi Idi erangirirwa mukulembeze wa buki kakati gwe bona agamba nti Idi abakugoberera ne bakeera nga basiibulukuse omukulembeze w'obusiraamu n'agamba nti omwezi tugwabonese waliwo abasiraamu gwe abakufolowinga bagitufe tetusiibye mukama waffe tugende teriiki teriidi oba mugende musaale tudde abalanga bakusaala tumoro nga muva mu village emu la omusiraamu yenna si yalangirira ekintu ne bw'abanga yakiinako amaanyi kamba bwekyo okulabirako nabbi sallallahu alaihi wasallama buli lutalo olwalingawo yabagamba nga tulinde Uthman tulinde ani kubanga yagenda okusponsalinga enki finance naye yamalanga kubuuza Uthman nti tutuuse okulwana olaba otya financial owera nti mpera nabbi n'alyoka alangirira oluki Uthman tiyalangirirako lutalo nga nabbi waali naye ng'ate sente zigenda okufinansinga oluki olutalo zize kati kyenjagala mutegeeremu nti administration mu busiraamu etambulanga bweri tugiwe ekitiibwa tujja kubeera abasiraamu abaki abalungi gwe bw'ojja ewange ne bw'oba gwe wampa essente ezizimba ennyumba nga gwe mukulu wange gwe mukama wange gwompa ennyumba mwensula nkola wuwo bw'otuuka ewange
tuyinza ga nti jja wano entebe ate ziteeke wali wano oba oteeke ebitanda. Nedda, administration y'ennyumba asula mu nnyumba yakola ki? Kyova olaba ne mateeka aga renti mu Busiraamu asasudde renti yabeera nannyini mpaka renti ye bwekola ki? Tokkirizibwa gwe ogenda n'okugula omulyango n'oyingira mu nnyumba y'omuntu ng'owuza nti nze landlord. No, as long nga asasudde rent, that time gy'asasudde yaani ye nannyini w'ebikolebwa mu nnyumba. Ntegerekese baganda bange, kati bwe tunategeera administration y'Obusiraamu ejja kutuyamba nnyo okwewa rank n'okwewa ekitiibwa ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ne basahaba. Ye yategeera administration n'ey'owaka ng'abuuza abakyala mulinaako okulya. So tuyagendanga nti olw'okuba ebosi n'agenda mu kiyungu n'akola ki? Kati ne bw'obanga oli muyivu otya, olina PhD, olina ani, naye please Obusiraamu bulina rank mwe mulina okutambulira, awo tujja kutambula bulungi nnyo mu Busiraamu. Kakati tudde nga tugamba nti Idi kasita erangirirwa, wali tubadde nti anaalangirira ki? Tugamba nti mukulembeze w'Obusiraamu yalangira ki? So sinze bantu ki? Kinnoomu. Ntegerekeze era lumu Imaamu Malik omusajja agenda n'amujjira n'amuga n'alabye omwezi. Amuga walabye omwezi nti ye kituufu nti ye. Imaamu Malik n'amukwatako bw'ati n'amusimuula ku maaso. N'amuga agulwa n'agamba ate sikyagulaba. Kumbe nga kasubi kaali kakoze eki? Kamukutte ku liiso nga kalabanga omuki? Mwezi. Kati baganda bange administration erina bw'eteeka okukola ki? Okutambula mugireke bwe mu Busiraamu tujja kweyagala. Naye ng'ekigendererwa butaawula mu baki? Bayisiraamu. Tujja ne twawula mu Bayisiraamu ng'ekitwawuza Sunnah. Ate okwawula mu Basiraamu kiri haramu. Ekitegeeza okwegatta kw'Abasiraamu kiri wajibu. Toyinza kwawula mu Basiraamu ku lw'ekintu ekiri Sunnah nti bano tebakola Sunnah eno. N'osanga ng'abantu bayomba tebabuuzaganya ku lwa itikaafu. Nti bano bagamba nti itikaafu ekolebwa mizikiti gino. Nze ngamba nti itikaafu ekola ki? Ekolebwa mizikiti gya Makka na Madina na Kudusi. Kati Abasiraamu ne balemwa n'okubuuzaganya, ne balemwa n'okutoolerazagana salaamu ku lw'ekintu ffenna kye tukakasa nti Sunnah. Kakati tulese ekiri waajibu. Sunnah etwawudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyobola nti Ibn Taymiyyah yabizinga n'agamba tikyagalibwa nnyo okuleka ekyagalibwa. Subhanallah. Akulaze formula nti kyagalibwa oleke Sunnah ya Nabbi togikola. Gireke ate nze awo musukkako nze nga nti kiri wajibu. Bw'olaba ng'ogenda kukola Sunnah naye ng'egenda kutemaatema mu Bayisiraamu, eyo Sunnah kiri wajibu okugireka. Nze sigaa nti kiri Sunnah. Mpita ku Ibn Taymiyyah. Ninga nti bw'obanga olaba Sunnah gy'ogenda okukola, egenda kukola ki? For example, bw'obeera mu kitundu gwe ekitundu ky'owammwe n'otuukayo nga gwe eri mu y'okugamba nti itikaafu ekolebwa mu mizikiti gyonna. You got my point? Nti itikaafu ekola ki? Naye n'okikakasa nti gwe bw'ogezaako n'osula mu kiki? Mu muzikiti awo abantu b'omu kitundu ekyo bonna bo baafuna irimu nti itikaafu tekola ki? Tekolebwa mu muzikiti ogwo. You get the point? Gwayina irimu ekugamba nti itikaafu ekolebwawa? Awo kiri haramu okukolerawo itikaafu, togikola. Era bw'obeera mu kitundu ng'abantu baamu bonna bakimanyi nti olw'omukaaga terukola ki? Bwe toveeyo n'ogamba nti lusiibu. Ng'olaba nti ate bw'onaakyogera kigenda kwawula mu baki? Kakati njagala mbaleetere nti the formula is buli lw'olabanga ene Sunnah gy'ogenda okukola egenda kwawula mu Basiraamu. Ntegerekese teri Sunnah yenkana na bumu bw'Abasiraamu. Okubeera ku bumu kw'Abasiraamu kuli wajibu. Ate Sunnah okitegedde nti ki? Si wajibu. Kaakati kiri wajibu kuggwe oleke ekigenda okutemaatema mu baki?
kubanga mala yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Wajibu bwebanga tesobola kutuukekako okujjako nga waliwo ky'olina okuyitamu nakyo kiba kifuuse wajibu. Akati bw'obanga okusigala kw'abantu nga bali bumu mu busiraamu olina kuleka itikaafu eyo, sunna eyo tojoogerako. Please leave it. Era osirike ng'atagimanyi. Olwo tukuyita omusajja omuyivu. So si kwogera buli ky'omanyi nti kyekiraga nti oli buyivu, kubanga mu buyivu mulimu okubanga osirika. Oweetaagisa okukola ki? Okusirika. Ntegerekese baganda bange, temugitwala nti irimu yonna kwogera. Waliwo nga iri mu kusirika. Nga iri mu kiki? Kusirika. Osirika okukuuma abaki? Abayisiraamu. Kubanga abasiraamu okubeera obumu kiri wajibu. Tuswala ate naddala ku bintu by'osanze nga mulimu enjawukana. Ku lwaki oswaza munno ku kintu ky'omanyi kirimu enjawukana ng'abasooka baayawukana abakusinga obuyivu? Ati ku lwaki okivumira munno? Kakati awo kyevanga nti tulinda ebintu ebirimu enjawukana, tulinda omukulembeze n'akola ki? N'asalawo. Kubanga awo ffenna tumufolowingi. Era toyogera luvannyuma lwe. Eyo eddiini y'obusiraamu bw'egamba. Olw'okukuuma abasiraamu nga bali ki? Obumu bw'abasiraamu tebuliiko price, buli priceless. Kugaba bukulu nnyo okusinga mu buli kyonna kye musuubira. Musiraamu okwawukana ne musiraamu munne. Ekyo njagala munfune bulungi nnyo. Sitegeeza nti omukulembeze w'obusiraamu afuuka malayika. Abamu balowooza nti ntegeeza nti ye mutukuvu. La. Obusiraamu okugamba nti tubeere n'abakulembeze tebutugamba nti tubeere ne bamalayika. Basobyanga abaki? Kyasobezza mu buntu kimuggyako nti mukulembeze. Gwe ne bw'oba omumanyiiko ekikyamu nga yazaala mu mwannyoko omwana, ntegerekeze ne bw'oba okakasa nti oyo omukulembeze yazaala mwani, muleke. Okubeera omukulembeze tekimufuula malayika atakola ki? Atasobya. Kubanga gwe wennyini ate okukyogera nti yazaala mu mwannyoko omwana oba okoze ekibi ekisinga ekiki ekyokuzaala mu mwannyoko omwana. Oba okoze ebibi bibiri nga byonna bikulu. Ekisookera ddala obeera owaayiriza omuntu ng'abajulizi togenda kubaleeta abaaliwo bonna nga basanga yeegatta. Ekirala oba oswazizza kubanga ayinza okuba nga ye yali ategeera nnyo fiqihi n'agenda n'okwekweka ne yeekweka n'agenda mu loogi. Era nze nja nimbasikira wano mugamba nti tukola ensobi ezitakolebwa bantu. Oli n'agamba nti ezzambi ziswaza obusiraamu. Kasaamuhoya akati gwamugenderedde n'olaba obanga afuluma mu loogi yawadde obusiraamu neyeekweka alaba nti okugenda mu lujjudde ajja kubaswaza obusiraamu ye neyeekweka. You got my point. Kakati ate gwe n'ogenda n'omuteeka ku kituuti. La ilaha illallah. Oswazizza obusiraamu. Waliwo omuntu omu sijja kumwogera linnya, naye ekikulu ye yakyogera ku media, yakyogera nga abantu we bali. Nze mu bantu b'ensaluutinga ku nsi kuno bangi, naye ono gwe mbaleetedde. Nze omulamu bwange oli bw'ayogera ku kigambo Kasozi Idi, gwe mumanyi nga Imaamu Kasozi. Nze namutegeera twategeeragana nga ni mu P5 Imaamu Kasozi, naye okimanyi nalwawo okutegeera nti Imaamu linnya lye nga mmanyi nti tayito. Era abantu bangi nnyo bamanyi nti nga bwe tugamba nti Imaamu Ssentongo, Imaamu Kyeyune, sibo kiri balowooza nti Imaamu linnya lye si tayito. Era Imaamu Kasozi nga ndi kaana kato nga nisoma P5. Naye omusajja nze musaluutinga nnyo mu bulamu bwange ku bye mumanyiiko bye sijja kwogera. Mumanyiiko ebintu mumanyimu amazima gamumanyimu. Kati gwe olina akakyamu k'omanyi ensi y'ensonga, naye nze nga nze erimu yange mumanyiiko bingi. Naye njagala kubawaayo ekyafaayo. Yatunyumiza nga tuli mu akiika ewuwe, yawasa omukyala
ng'ensonga emumuwasisa omukyala yali ayambala bubi. You get my point? Naye yali anyumya engeri gye yamufunamu ku lwaki yamuwasa. Yamuwasa lwakuwa busiraamu kitiibwa. Yakyogera mu bantu twali kwakeeka we ku muzindaalo kati siraba ku lwaki nti okukyogera. Yagamba nti omukyala ono ekyamumpasisa yali teyeebikkirira ng'abakyala balala Bayisiraamu. Naye bwe yamubuuza ku lwaki teweebikkirira n'amugamba nti I respect my deen. Nfe eddiini yange ekiki? Nkyali muntu akyayagala okugendako ku biici wa. Kakati abantu banandabayo nga neebikkiridde oba nenaaba ngenda okugendayo ate abantu bakole ki? Bwe naagenda okugendayo ate abantu bakole ki? Nejjeko hijaabu abantu bagambe nti ye omukazi yajjeko hijaabu. Kanjirekere ddala abantu abamu basigale nga tibamanyi n'okumanya nti ndi muki? Naye bulijjo ndi musiraamu. Imaamu n'aga nti ate ono omukyala nga yagenda wala. Ono omukyala nga yakola ki? Olaba kwegamba arespectinze obuki? Kwegamba n'atya n'okwambala yeewaddeyo asacrificinge. Yes, kanti nja kuswaza obusiraamu. Naga nti omukyala ono kamuwasa. Era n'amuwasa. N'amuzaalamu omwana gwe twaliko kwakiika ye. Exactly, tuzanyira ku musiraamu. Kati nibategeeza nti omusiraamu tafuuka malayika. Ntajja kujeema. Nze nabeerako ne sekulutale emyaka 4 nga simanyi nti musiraamu. Nga nkolera nga simanyiiko nti musiraamu. Nga mu birowoozo byange simubalangako mubaki? Mu basiraamu wallahi. Naye luba lumu ng'essaawa z'okulya agenda n'alya ng'abakozi abalala. Naye luba lumu ne neetaaga okuyita mu mulyango ogumu ngende ku luguudo lw'eri wansi ku Nasa. Nga nyina ekizimbe kyaffe kyennyini mwemputa ku madaala wenkolera nenzikirira. Ngenda okumusanga essaawa ez'okulya atudde ku madaala alina omusaafu. Nganze sigulina. Nenyimirira bwe nti atudde asoma. Nemubuuza okola ki? Wallahi nga sisuubirangako nti muki? Kati ayongeddeko obuzibu nti n'oluvannyuma lw'okusaala alina okusoma omuki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mubuuza nti okola ki? Nti nsoma Qur'an. Nemubuuza nti oli musiraamu bulijjo? Nti epyuwa wano. Naye ng'ennyambala gy'ayambala ndabira ddala n'eddiini tayinako ga n'eddiini eziriwo siinamu mukola ki? Nanga nti nze ne musiraamu era lwe ŋŋenda okulya nze siriye obudde bwe muntu wo bugenda okulya sigenda kulya. Wabula ntuula awo wansi nensaala esswala yange nensibako akaleesu nensaala essala yange nimala nensoma omusaafu peegi zemba nsobodde nenkomawo nenkola emirimu gyange. Oyo ye musiraamu, togaya musiraamu. Nyina omuvubuka w'e Rwanda bamuyitanga Hashim. Yaŋŋamba nti nze nasoma naye ng'esswala sigitwalamu nga kintu. Era bwe najjanga okuwumula mu Afirika ebbanga lyemmala mu luwumula nga sisaala. Yasomanga mu ssomero lya Busiraamu, masomero g'omu Buwarabu. Naye nga ga lwajja eno takola ki? Tasaala. Naye luba lumu teyaddayo kuleka swala. Butya lunaku lukulu bagenda kusula mu dansi. Ng'agenda mu dansi ng'asulayo. Buba bukya nga buli kumpi ku kya essaawa za tahajjudi zikyaliko
nga waliwo omuwala atema ye yatunyumiza nga waliwo omuwala yakinyumya omulujjudde gwe asikyabugwe ate kirimu ekyokuyiga gwakyenjagala nkijjeko nti omusiraamu asigala nga musiraamu ne bwakola ensobi etamujja muki musiraamu tomuyita mubi nnyo ate bw'onaamuyita omubi nnyo ojja kumusembezaayo musembeze bw'onaawangaala ne bamalayika naye n'alaba omuwala nga yasinga okutema ddaasi yasinga n'okwambala obubi omuwala n'afuluma Hashimu n'agamba nti kaŋŋende nsaba omuwala oyo ntemeko lumu naye ddansi kanfulume musabe n'afuluma agenda okumusanga ng'omuwala atadde akaleesu ku kifugi emabega w'ebbaala ali asaala n'amubuuza mu lunnalwanda n'amulinda n'amala okusaala Hashimu atugamba nti enviiri zanva ku mutwe nindabira ddala nga ŋŋenda kufa nimubuuza nti kulwa nti nze nga mmaze emyezi egiwera 2 sisaalangako swala ya wajibu neki nemu naye ndaba omuwala asaala nemubuuza bw'ayamaliriza okusaala nti kiki nti nsaala tahajjudi n'amugagozze mu ndongo naga nti endongo tenzijako ddiini yange ate Katonda n'atandikirawo okunsonyiwa omala okutema endongo nga nzira mu tahajjudi wala tahajjudi ŋŋendaka Hashimu n'atugamba nti ninga nti omuwala atamanyiiko ddiini teyasoma ddiini asaala tahajjudi mu ndongo ekitegeeza yasadde n'isha kubanga definitely okakasa nti isha yagikoze eki yagisadde naye mmaze emyezi 2 sikutamangako wansi kubanga ndaba nimbyakyononefu ne swala ningirekera ddala wallahi ne bwe naabeera mbyekyononefu kitya sigenda kulekayo ki swala kakati eyo yembeera baganda bange tulina okukimanya nti kyenkireetedde nti bw'omubeera nga mulina omukulembeze ne bw'oba omumanyiiko akakyamu ako ka buntu ke kamusigaza mu buntu kubanga obukulembeze temubufuulaani malayika kati muleme kuvuma abakulembeze bammwe nti amiri waffe yakoze kino amiri waffe la mukulembeze wammwe ate tafuuka malayika mwe mwamulonda nga manyi nti mulonda muki muntu munnammwe era abantu bannyo boogera ebitajja oganga ayogera ku muntu kikintu twali tusoma yabba emiyembe gyagundi aleeta ebyekito nga ebitaliimu senga Katonda yali asinziira ku ebyo ne bannabbi teyali batumye kubanga balina ebibakola ng'abaana wadde bannabbi tebakola mazambi nga bakyali naye ebyekyana baabikola ki baabikola Abubakari tiyadde nga minzaane ye yamaanyi pa Umaru al-Islaamu yajubu ma qabla ebyaliwo bifu busiraamu ng'omutannakubitegeera tobireetako muntu kuga nti ono mubi nnyo yakola ki nti bwetwali kusomera egindi yabba ekitabo kyagundi ate gwe okumwogerako oba oleokoze ekibi ekiki ekisinga kati kyenkireetedde nti senga balangirira nti idi olunaku olwo lubeera luli haramu omuntu yenna okulukola ki okulusiiba ne bw'obeera nga gwe walabye omwezi tukugamba olindeko onaasaala lumu idi nabaliwa era ggwe tolusiiba tokkirizibwa kulukola ki ngowooza nti nze idi eyange yakoze eki yabadde yaggulo you get my point kiringa bwolaba tukkiriziganya ffenna mu busiraamu nti senga obadde osaala imaamu ye n'agaana okugoberera by'ogamba niyeeyongerayo eraaka twagamba gwe omukola ki omulinda ate naye toyinza kukola bitali bya swala era obeeraawo toyogera tokola ki kati nawali mu butuufu tokkirizibwa kulya tokkirizibwa kusiiba olwo tikastanze idi yabadde yaggulu ne bwensiiba olwaleero tikikola ki doesn't matter please tusigala nga ennaku ezebbiri tetuzikola ki tetuzisiiba ku lwa hadithi ya Bukhari ne Muslim Nabbi sallallahu alayhi wa sallama
yagaana okusiiba ennaku 2 olunaku lwe musiibulukuka gye muyita Idil Fitr, n'olunaku lwe mutandikirako okusala ebisolo kimuyita Idil Adha. Hadisi eyo tumala bulungi nnyo, ezo tezikola ki? Tezisiibwa. Ennaku ezo tezisiibwa. Kulwaki Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugaana okuzisiiba ennaku ezo? Kulwaki ziri haram okusiibwa? Ensonga ziri 2 kulwaki obusiraamu bwatugaana okusiiba ennaku ezo. Ensonga esooka, lunaku lwa ssanyu nnyo eri oyo abaatuukiriza. Mu kusiiba tubeera mu ssanyu, kakati ng'essanyu eritaliimu kulya, essanyu eritaliimu kunywa teribeera lijjuvu eri omuntu. Ate nga Katonda atwagaliza essanyu eki? Erijjuvu. Ntegerekese bulungi nnyo. Ssanyu eri oyo abasiibye, ssanyu eri abo abakoze hijja, kubanga olunaku olw'eddo Idil Adha original ffe tubeegattako tubafaanane, naye lwabwe si lwaffe abali eno. Idil Adha original abali ewa? E Makka. Ffe twegatta nabo kubasanyukirako wadde tuli wala, naye bo kubo kati bwe tukitwala kubo lwe lunaku lwe babeera bajjuzizza emikolo egya hijja. Kakati omuntu ajjuzizza emikolo egya hijja abeera happy. Get my point? Kati abeera happy okubanga empagi eyo kati ekoze eki? Ejjudde. N'asanyuka nti empagi ey'okutaano ngikoze eki? Ngijjuzizza. Nkoze hijja yange ewedde. Kati n'abeera mu ssanyu mu lunaku olwo. Kakati essanyu eryo aliraga era ng'alya ng'anywa, amaliriza emikolo. Eno tubeera mu kujaganya, tumaliriza ki? Lamanzaani. Eri oli ajaganya, kati ffe abasigadde mu nsi yonna ne tumwegattako olw'obumu bw'ebusiraamu obwedda bwe mbagamba. Kati omusiraamu tulina okubeera naye bumu ne bw'abeera Makka nga ffe tuli Kampala. Mukirabye? Bw'aba afunye ekirungi tumusanyukirako. Yidi eyo kyeva etukwatako naffe, naye yalibadde tetukwatako. Essanyu ffe tulina lyaki twakoze eki? You get my point? Kakati ssanyu lyabali abali muki abamaliriza hijja ne tubeegattako olw'obumu. Kakati olw'okuba bali mu ssanyu tebayinza kulibeeramu mu butuufu nga bayala. Nabbi n'abagaana okulusiiba balye banywe, kujaganya. You get my point? Kakati naffe wano tuba tulemaze Lamanzaani lunaku lwakulya nakuki? Nakujaganya. You get your point? Kakati bwe tubeera nga tulya nga tumaliriza Lamanzaani ne tujaganya, bwe tubeera nga tumaliriza hijja ne tukola ki? Ne tujaganya. Kati okujaganya okutaliimu kulya, nammwe Abaganda kyenva mugamba nti Oluganda kiki? Olugenda enjala terukola ki? Terunda. Ntegerekese baganda bange, Abaganda bwe bajja hadisi yaabwe ey'emmengo tebategeeza nti oli abazze owuwo talina kyalya wuwe. Ayinza okuba wallahi naye nga byogenda okumuwa okulya n'embwa ye tebirya, nga is a rich man, naye asanyuka nnyo ng'alina kaalidde ewuwo. Naawe omuntu mulamu osanyuka nnyo nga munne alina kaakoze eki? Kyova olaba Nabbi yasinziira ku ekyo n'atugamba ne bw'ogenda mu banno ng'osiibye sunna bwe baleeta emmere siibulukuka.
kwegamba tufiiri nti muli mwenna musanyukire wamu, kubanga kiyinza okuleeta muno okutula mu basiraamu nti munnange bye tulya tabirya ewa bbeeyi, oba yatunuze, oba tuli bakyafu. Omuntu n'atandika okwogera awo ebingi. Mu administration y'obusiraamu obwo gye bwatuula y'ensonga esooka etegerekese ku lwaki ennaku ezo tetuzisiiba. Ensonga ey'okubiri, baganda bange ani yatulalikako Ramazaani? Allah. Bwe tuba tugimaliriza tubeeranga abagenze mu maaso ge ne twanjula nti mukama waffe kye watulalikako kikoze eki kiwedde. Ani yatulalikako hijja? Allah. Tubanga abagenze mu maaso ge. Kyagalibwa okole ki? Okusiibuluka. Okusiibuluka kyagalibwa nnyo than okusiiba. Okusiibanga kwa sunna, kubanga okwa wajibu naye aba asiibi, obanga akimanyi nti basiibi era tajja kuwa mmere aba aliko kirala. Nti ki? Anti olwo bw'aba akutegeera tategeka. Bw'aba ategese ekitegeeza yasuubiddeyo obutasiibaku. Kati ku lwaki nze ntegekera omuntu gwe nkakasa nti yasiibi? Bw'abanga si muki? Naam. Ategese olunaku n'ategekera nze nga nsiibye sunna, n'antegekera ate nze haramu okumugamba nti nsiibye. Kubanga olw'ensonga abantu abatali Bayisiraamu twetaaga nnyo okukolagana nabo bulungi nnyo okubasika eri obusiraamu. Buli lw'oli owuwe njagala mbabuulire, buli lw'oli awaatali Muisiraamu obeera oguddewo oluganda lw'amaanyi nnyo wakati wo naye, kubanga bamanyi tubanuga, bamanyi essuwaani zaabwe baliirako embizzi. Kati gwe bw'olya naye alabira ddala nga tokola ki? Oli munne. Kambawo kyokulabirako. Nze waliwo omukadde myaka gyadda nga nkyali kavubuka, kyali myaka 25 by then I think. Nali maze n'okuzaala abaana bangi. Waliwo omukadde nga si Muisiraamu, naye ng'omukadde oyo yali amanyi maama wange nga bamukwano somehow. Naye ng'omukadde oyo si mwangu mu mbeera ezaffe abavubuka, naye omukadde oyo namufuula omwangu. Reason eki emu. By then nali oba nkyogere ntate mungati mukitwale bubi, nali musajja nga maze n'okuwasa nyina amaka, nali akawasa nga maze emyaka 10 ndi mufumbo, nyina amaka nkola nga ndi musajja mukulu n'okusoma maliriza. I think bwe ntuuka era bambi gyalimu yesi nnungi, tebaali tebeesobola, naye omukadde oyo yagamba nti kansiramuke. Naye ng'ensonga ogimanyi, nze bwe nagendanga ewuwe saamuganyanga kuleeta kakeeka, nga bwe nyambadde wensanga atudde nga ntuula mmere gye nsanze alya ng'akola ki? Wendira. Kati lumu namusanga ng'atudde wansi ku ttaka, tiwali kaki? Tiwali kakeeka, tiwali kaki, ali ku lumonde we alya ne caayi omukalu omutali sukaali, caayi si w'amata temu sukaali. Kati ninzija n'asalawo adduke aleete akaki? Bwe yandaba twalidde ebintu twanga mutwalya myaka gya maama wange nga singa ne maama wange obukulu, twanga nga munyina okumurespekti nga mukazi nyaka ngende mulabeko. N'asituka naye ng'omanyi nti omukulu tasituka nga ffe baki, yalwawo ng'akyakikiitana asituke agende aleete we naakola ki? We naatuula. Egenda natudde dda n'atuula nimuza wansi nantunula nga Ssekkadde tuula kanje n'okulya kubanga nga nkakasa kimuyinza kubeera butwa naye byabadde akola ki? Nindya ninywa ekyayiwe ne mumalawo, nindya ogumonde gwe ningumalawo. Nantonoolera ng'alaba siri mu mbeera zisaana kulya lumonde oyo,
siri mu mbeera sana kutuula wakoze eki watudde. Mukazi oyo nekimuyitirirako na mukazi mukadde wayita ebbanga n'ayita abaana naga nti oyo yabanga nziika era yalagiranga n'essaawa mumulindanga nga nti otyo ozze kati wayita akaseera ngene wange nze mba nkuziika naye nze naamu simanyi oba baziika buddiini yammwe bweziika nimuga nti ate eddiini yaffe gwe tuziika mu ddiini yaffe alina okuba nga asoose bimbuulire nga bw'oyagala mbikole. Omukadde n'asiramu omukadde ali more than 70 years. Kati back to the point, abantu abo tetusaanye kubayisa bubi. Yes, ati oyo lya kasitooka kasa nti wali simbizi gyalya simbizi oyo ajja kusigala nga ate yeewuunya n'okwewuunya era akurespectinge akuwa evvalyo nga by'oyogera byonna ajja kubiwuliriza. Ekituleetera obuzibu ne tulaba ebibalwanya mu abavubuka ono Sunnah simanyi ono bid'a neki buteewa valyo kasita omuntu omuwa valyo n'omuyisa bulungi ojja genda omuyigirize ekyo kyabadde ayita bid'a bw'obanga g'olaba si bid'a osobola bulungi nnyo genda n'okimuyigiriza azilonga nga tomuvumye. Naye kakati mwe mutuvuma ono n'avuma ono oli n'avuma ate omuntu gw'ovumye onaamuyita otya okumuyigiriza nti owaayi ekintu ky'oyogedde aya teriiyo nga wamaze kumuvuma. Okumuvuma kitegeeza kumugoba yeeyongerayo bweyongezi ne bw'ojja n'ekituufu naye nga wamukoze eki nga wamuvumye he can't listen to you. Olina okusooka okubeera n'empisa z'obusiraamu then olyoka oyogera obusiraamu nga obukola ki. Kyovola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka kubeera na mpisa nga tanaana kubayigiriza. Era bwe yawuyitanga n'ababuuza nti bannange mumanyiko akabi nti tetukumanyiko kabi. Kati back to the point, ate oyo atali musiraamu kakati billahi atali musiraamu omanyi bw'agenda okwogera nga muvuddewo ajja kwogera bitali bituufu. Kikugaana okulya nga oyagala okusika omuntu okujja eri obusiraamu kiri wajibu. Kati ate gw'ogaanye okulya nti kubanga osiibye okusiiba sunna okuyingiza abaana obusiraamu wajibu. Tulete eddiini tugitegeera kifuula nnenge. Eddiini tugitegera kifuula nnenge. Olaba bakugamba senga wajibu zijja 2 senga wajibu zijja meka olondawo esinga amaanyi senga obadde osiibye okusiiba okwa Ramadaan ne wabeerawo omulimu nga gugenda kubbulula musiraamu. For example abamanyi bakireetera nnyo ku muntu agudde mu nnyanja ng'okugenda okumugjayo olina kusiibulukuka nga tolina maanyi gawuga kumugjayo. Okusiibuluka kubeera wajibu nnyo than okusiiba awo era bw'otasiibuluka oba ofuna omusango. Osiibulukuka olya emmere ofune amaanyi agagenda okutaasa omusiraamu kubanga okutaasa omusiraamu kiri wajibu nnyo than okusiiba kuno. Olw'ensonga oli talinayo chance w'otamutaasa afa ate wano waliwo chance fa'iddatu min ayyamin ukhara onaaluliwa olulala. Yotaka okutegeera fiqhi mu busiraamu wano waliwo chance ekola ki emujjayo Ramadaan ojja gisiiba after naye ate oli omwoyo gwe teguliko after gugenda afa guli ogu gumu. Era nga bakipima ku ki nti bw'oba olagirwa bw'oba okkirizibwa okusiibulukuka okole mubaaha tibadde nyina gye ngenda okulaba nyina mukwano gwange njagala ogenda okukyalira kaali Rwanda eyo bakukiriza osibuluke ng'ogenda just kukyalira mukwano gwo oba ogenda kukyalira bisolo mu zoo. Twanga sitibomba ngenda mu zoo tebanga nti sitteeka nti nsiibe ndi ku lugendo azilonga nga ndi ku lugendo ntegerekese okugenda okulaba empologoma kiri haramu oba kiri mubaaha kikkirizibwa. Nasazeewo mikwano gyange tugende mu game park tulabe enki nsolo tukkirizibwa okusibuluka. Bwe manzikirizibwa ogenda okusibuluka nga ngenda kulaba mpologoma kati ate awo ng'ombuuza nti kiramulwa kitya okusibuluka ngenda kutaasa musiraamu oba muntu yenna wadde si musiraamu ne bw'aba si musiraamu kasita mbeera nga ngenda kujjayo binaadaamu kindagirwa ne bw'aba si musiraamu baagana nawe ne bw'aba si muki. For example oyinza okubeera dokita nga obwongo bwo bambi insulin akuggwako mangu kati baleeto bagamba waliwo omukazi ow'okulongoosa
naye wallahi omwana amufiiridde munda tewakyali chance erinda dokita mulala, you are the only doctor aliwo. Naye nga gwe kubanga abantu twawukana, waliwo abantu insulin ng'abayisa bubi, kati nze nsobola okumala 2 days nga nkyali nnomo, Katonda bwe yantonda okulya si issue gyendi. Naye waliwo abantu ng'enjala, nyina omukozi omw'enjala bwe muluma akaaba amaziga gennyini ng'omwana omuto, musajja mukulu ansinga. Kati abantu twawukana mu njala, buli omu emuyisa ki? Ati bw'obeera ng'oli dokita ng'omuntu oyo toyinza kumulongoosa okuggyako ng'olidde obwongo bwo tebukyakola, kikulagirwako okole ki? Osiibule kukolongoosa omuntu oyo. Obusiraamu bwetaaga okupima. N'akuyita olye. Ya nnyoko. Nti nze ni musiraamu siryayo. Obeera totegeera busiraamu. Tuula olya emmere ekasa tebeera mbizi. Kubanga okyoyagalamu kikulu nnyo. Omukadde oyo ayinza obutajja naye wallahi yalikulekera abaana. Yalireka abaana nga gwe olina empisa g'ogenda okubalamula. Tabagendi musiramuke. Naye n'osiramula abaana bangi ku lw'enkolagana n'omukadde oyo. Ebintu binnyo mu families bantu. Obanga akikoze mu buyivu bwe. Of course kati baade bagenda kufa babiri. Kubanga kati awo biriwo bibiri. Waliwo sharia n'amateeka gaabwe agamufuga ag'ekisawo. Bwe tudda mu sharia era ekwatagana gano tetujja ki openinga bwe tutyo abantu bayinza okutuusaako abantu obuki obulabe. Kubanga n'omulala atamanya ayinza okujja n'asala ekiso ate nikifumita ne mu mwana omukulu n'afa n'omuto n'akola ki. Kati era kyetaaga nga kikoleddwa dokita ng'abitegeera. Anti kyeŋŋamba awo nnamula yenki nga bw'olaba nti musiraamu singa omuyivu anyiikira n'akola ensobi ate afunamu empeera. Ate atali muyivu bw'akola ne bw'atuuka ne bw'akola ekituufu naye ng'akikoledde mu butali buyivu afuna omusango. Kasita okuba kanneemu kannabbiri n'onyiikira nga toli muyivu naye n'otuuka ofuna omusango. Anti kyeŋŋamba nti ye mumanyi. Yes, anti kyeŋŋamba nti ye muki mumanyi mweyo area kati bali adde mu mbeera y'abali naye nga kati ngaffe mu sharia tuga nti kyeyakola kiki kituufu era kikkiriza era yali alagirwa abantu okufa ababiri. Bintu bingi nawo bituuka kyekiranga nti haramu bwajja nga wa mirundi ebiri okolako haramu omutono. So ng'obeera first okulya embizi n'okulya embuzi enfu. Yes, embuzi yafudde. You get a point? Oba yasaliddwa atali muki n'embizi kati ogenda kufa njala tokkirizibwa kukwata ku mbizi nga embuzi weeri eyo. Byonna haramu naye haramu w'embizi munene. Why? Kubanga yo teri originally haramu. Ate embuzi eno obwa haramu bwazze buzzi ne bugwawo mu kusalibwa oba mu kufa naye originally yeeriibwa. Kakati byetaaga nnyo bannange okupima. Kyetaaga nnyo okubanga tumanye sharia. Era kyo bulamaga nti bannange ebintu ebisinga tubirekere baani bannyini byo tujja kuwangaala bulungi. Abantu bakubanga abantu mu mizikiti nti azze mu muzikiti ng'empale ekweye. Okuba omuntu n'okweyesa empale biriko akakwate. Akoze ensobi ng'omuntu. Waliwo baagobanga mu mizikiti wano abantu abatalina birevu. Temujjukira ebintu ebyo. Oli mu myaka egyo Kangalasi bwe yabeerangawo ya Rabbal Alamin nga bw'oba tonyenyeza lugalo bajjula kugoba muki. Omuntu ng'alema n'okupayinga attention ku swalaye wano ng'ayagala kutunuulira bugalo bw'abaki
n'atamanya ate mu kutunulira obugalo yeswala ye gyekola ki gyefiiridde wallahi bakwatanga abantu obugalo ne banyenya inna lillahi wa inna ilaihi raji kugamba qillatul ilmi summu okumanya okutona obutwa kubanga ate obutwa obuli obutattamangu kati back to the point bakadde bange omukadde oyo oli emmere ye kubanga kyogoba kiki kinene okusinga kino bw'abeera haramu oli gweoyagala omugjamu kubanga omuntu okufiira mu bukaafu kiri haramu nnyo zaani kino munno okufanga muki mukaafu waliwo nze omuwala eyajja nambuuza nti maama wange muli wa riba era ennaku zino ali muki ali mu makooti ali sente za biki za riba ezo nzikirizibwa okuzisasula sasula riba nemugamba sasula nanga nti naye ye si musiraamu ati sasula ate sasula tumusendesende akoleki tuzisasule kwegamba olabira ddala nti obusiraamu bwetaaga nnyo naawe weeyinga n'okugwa mu jahannama forever gwofunamu ki tewali gwekubaganya senga munna abatasoma nti bamumye tuwali fees naawe nga ogenda kumisinga lesoni ya math kubanga tolina set esente ez'okugula set bwe zibanga ze zigenda okusevinga munna akomewo okusomero what do you do kulwaki gwe totunuulidde nti tolina seeti kubanga gwe topika egenda okusuula mu maaso obutabeera na seeti tayinza kusuula kusigalana mu kibiina eyinza n'obutajja kati kyetaagawo omuntu okubanga mugezi mu busiraamu okutambuza obusiraamu si buli omuntu asobola okutambuza obusiraamu you must be clever kakati kyola twagala nnyo abashariya mu kwogera mu bintu ebyo baba balamuzi kyola nti oyinza okutuuka ow'omuzi n'oyogera n'oyogerera ng'omusango ogusinze n'oyogera byonna n'obimala n'olabadde wallahi n'ogamba neeka nimutegeke pato sango mazi naye omulamuzaga nti okusinziira kino kyoyogedde nga ogenda okweganga byonna byoyogedde bikusinza musango naye nga gwe mu kubyogera byonna wabadde omanyi nti omusango okoze ki yes kakati back to the point twagala nnyo omuntu amanyi obusiraamu zaani omuntu abumbude ayogere nnyo so kakati mwegendereze nnyo tuba tusomesa obusiraamu twagala nnyo kakati kye tuba tugamba nti otudde pointi yaffe nti ennaku ezaayidi tugambye kiri haramu okusiba olw'ensonga mmeka 2 ensonga esooka kubanga tujaganya tukoze eki tujjuza assignment za boss siwo kiri tubeera happy kubanga oba okakasa nti ogwange ngumaze oguddirira gwani naawe kuba omwaka faananyi lillahi almathalu laala bossi nga yakulagidde ebintu bw'oba obimaliriza nga obitwala gyali obeera happy kati happiness eyo nabbi kyava tugaa nti erinamu okubeeramu okulya kubanga okulya kuleeta happiness mu baki mu bantu era happiness eyo okumanya nkulu abantu gye basibirako edduniya yonna era ne katonda gye yasibirako akhira yonna bwe yali atubuulira ebiri mu jjana yazo kulu washirabu kyagenda okugamba abantu mulye mukole ki munye era jjana ejjuddemu byakulya na byaki byebingi ebisinga kulwaki kubanga abantu byagala nnyo ate nga si bibyo kwagala kaakati nabbi kyava atugaa nti olunaku olwo olw'okujaganya nga mumaze assignment ya Allah mu butuufu olwo muliireko temugezaako kola ki kusiibirako ensonga emwetegerekese ensonga ey'okubiri ku lwaki hikima ki nabbi okutugaana okusiiba nti hikima erimu eyawukana n'eri wali tuba twanjulira Allah tumwanjulidde ntukoze eki tumaliriza assignment yo wano tubeera bagenyi be nga tugenzeeyo era kyo mujja okusanga nabbi kyava tugaana Ibn Rajab ayina akatabo katono kayita Lataif ku peegi 305 yali aleeta ensonga eyo yaga nti
tekijja mu magezi omuntu okugenda ow'omuntu alina ekitiibwa n'avaayo nga talina kaalidde. What about ate okugenda mu maaso ga Allah? Tekijja mu magezi okugenda ow'omuntu nga wa kitiibwa. Oba ntegerekesa bulungi nnyo? Tekijja mu maki okugenda ow'omuntu nga wa kitiibwa n'ovaayo nga lonsa, kubanga kitegeeza okubeera n'ekitiibwa. Omuntu ow'ensa ne bw'aba mugenyi, tulamba jjajjaffe e Buganda, kuva dda togenda wa muntu n'otajja, at least ne bwe kaba ka doodo akuwa ekinywa kya doodo, oba n'akunogera omuyembe nti twaleeka abaana bakole ki, naye tova mu maka matuufu nga tolinako otutte. Eiza okalye, oba Aganda bo kye baakolanga, baakuwanga ak'okulya, bw'amala okkakuwa baakolanga bwe bati, ako kennyini kaakuwadde kaakusibirako n'otwalako eka. Totuuka eka nga ggwe weebajjagala nga bo tobatwaliddeeko. Bw'otuukayo n'ofune ekikuleetera okutanaka, nozza ebifi. Watola nti abantu tuswala nnyo, tutuula mu mawoteeri ne tulya ne tunywa, n'alya buli kimu n'addeeka nga talina kyatutte, saafunye. Naye nga yalidde more than 50,000, n'alya chipusi n'alya chapusi n'alya chikeni n'alya ki, naye n'addeeka nga talina kyatutte nga yeebajjagala. Abamu n'atuuka mumpe ku ki, mumpe ku fragile seewulira bulungi, tayagala kusaabulula birina mukene. Kati Rajabu kyavaaga nti tekikola makulu kugenda wa kitiibwa n'okomawo nga toyina kookola ki koolina. Kakati ng'ekyo kitegeeza nti bwe tugenda mu maaso gaani ga Allah mu kumwanjulira ntumaliriza, kubanga abali eri bagenyi baani? Naffe bwe tugenda okujaganya ku Idi, eri gye tusaalira Idi bifo byani? Bya Allah. Naye tugenda kumugamba ki ku Idi? Ntumaliriza. Simo kiri? N'oli ali e Makka, ali Mina, amuga tukoze ki? Tumaliriza. In short, nga balinga abagenzi wa Allah okumuga nti, please, our Lord, our Allah, tumaliriza assignment yo. Era nawono tufuluma noge, abasiraamu bamaze okusiiba. Tolani obusiraamu bwatuga ogenda nga tukuba takbira nga za muki? Za mwanguka buli omu ategeera nti tumaze okukola ki? Okusiiba. Kati olunaku olwo mu butuufu tetuyinza kubanga tugenze wa Allah okujjako nga tubeera bagenyi be. Ibn Rajab kyavaaga nti azulonga nga tuli bagenyi ba Allah. Allah karimu nnyo, wansa nnyo, tayinza kulumya bagenyi be enjala nti basiibye. Era kyova togenda kyobola nti kyekiri kye mbagamba nti obusiraamu butuuka okugamba siibulukuka azulonga ng'osiibye sunna. Kwagamba ojja kuba ofudde bubi nnyo mukwano gwo azze okukyalira azze okulabako n'otalyawo kantu afazaali nywawo amazzi. Kateri wa kitiibwa alumya munnenki njala aba avudde mu ki? Mu kubeera ab'ekitiibwa. Ntegerekese nnyo Katonda Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti ennaku ezo mukole ki? Mulye temusiiba olw'ensonga emu ku ezo ebbiri. One, tubeera tujaganya, ate okujaganya okutabeeramu kulya kuba si kuki. Era omukolo gonna gwe basooka ku entertainment enkulu kulya. Twati abavubuka baagala nnyo endongo, bawe emmere bajja kukkuta. Naye gwe bawe endongo tobawa mmere. Bagamba ki? Embaga yonna bantu basanyuka balidde. Kyobula Nabbi yatugamba yalegera ku mbaga, kola embaga ne bw'okosa kasambi kaki? Ne bwe kaba kambuzi. Ne bwe kaba kabuzi. Bw'oba osaze okukola mbaga, kola ne bwe kaba kasi? Kasambi kambuzi. Basi abantu bali. Kyategeeza ne bwe kaba katono katya, kawa abantu bakali. Kyategeeza bawe ky'osobola. Ne bwe gaba mazzi babwe bakole ki? Era edda Buganda obaagendanga okuwasa. Buganda okuwasa okwaffe baakolanga baayitanga mmanju. Baakolanga ebintu bisatu. Baayitanga mmanju. Bwe baayitanga emmanju baagenderanga ebintu bibiri. One, baayagalanga okulaba omuwala nga bw'ali mu buwumbwa bwe.
yekozeeko mujje nga tategedde muyite mmanju musange ng'awaata musange ng'ayera lujja ng'ali mu mbeera ye si akumala kwezigula. You get a point? Tu bagenderanga nnyo okulaba kabuli kubanga abaganda baziikanga mmanju kasoola abanga kabuli nnyingi nga towasaawo okujjako ng'oli mugagga nnyo kuba omukazi ajja kujja n'abaana b'abaganda be 3-4 baafa olabye nti eri bafa nnyo. Ekirala kye baakolanga baagendanga obatuuka ewaka nga balaba omuwala agenda kubawa akatebe batuule banywe oba bw'ataabawanga kyakulya na kyakunywa omuwala we tebamuwasanga. Kyebaava bagamba nti mu lujja tewabaki tewaba kkubo. Omuntu azze wano waka yenna mugenyi muwaako okulya konna akaliwo akole ki alyanywe. Era abantu babeeranga nga basobola okugabula abantu kaalinga kabonero k'amaanyi nnyo ak'obuntu bulamu. Baafangayo nnyo okubeera ng'omuntu abeera muntu mulamu. Mu hadithi ya Abi Hurayra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi ya Bukhari ne Muslim nti mu Bayisirayiri waliyo abasajja babiri. Omusajja omu n'aguza munne ettaka. Hadithi ya naye mu mulembe gw'Abayisirayiri naye hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Bw'amuguza ettaka amaze okumuwa ensimbi n'agamba nti kankozesa ettaka lyange. Agenda okutandika okukozesa ettaka asangayo omukebe gwa gold baguziika mu ttaka. Aleeta gold anoonya eyamuguza ettaka amugamba nti kwata gold wonze nagula ttaka tetwalamuza ku gold alimu. Naye katunda ttaka amugamba nti nze nakuguza ttaka n'ebirimu nange nali simanyi nti mulimu gold twala goldi wo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bakayana amugamba twala goldi wo ono amugamba twala goldi wo. Nze nagula ttaka tetwalaganako gold nti nze natunda ttaka n'ebikola ki n'ebirimu. Bakayana batandika okusikagana ebitogi. Basikagana biki bitogi. Hadithi ya Bukhari na Muslim. Bakyasikagana ebitogi twala goldi wo twala goldi wo twala goldi wo twala goldi wo. Tondiisa haramu tondiisa haramu. Omusajja omulala ava gy'avudde abasanga bakwataganye mu malaka. Bakayanira gold gwe mutwale gwe mutwale. N'abatunuulira n'ababuuza mmwe mubadde ki nti wamma tulamule. Ono namuguza ettaka asanzeemu gold kati ate amunsibako. Wamma nze nagula ttaka nsanzeemu gold tetwalamuza gold kubanga gold alimu asinga n'ettaka obuki ebbeeyi. Omusajja n'abatunuulira n'aga nti ate mmwe sibalabangako. Ekibakayana gold ono nti ye nti kakati mugamba ki nti ono yamutwala ono nti ono yalina okumutwala. N'abatunuulira n'abaga nti kati gold mumulekaawo. Olina omwana mwenna muyina abaana nti ye. Waliwo alina omuwala nti ono nze nyina omuwala nze nyina omulenzi. Yakati muleete abaana abo tubafumbiriziganye tusobole okuzaala ku purinti yammwe. Ekyo kikulaga nti buli omu alina okutunula jjajja omuki omukyala. Hadisi ekyo njagala kye muba mufunamu. Yaga nti gwe leeta muwalawo n'ono aleete mutabani we. Abaana abo bafumbiriganwe ne gold oyo mumuwe abaana abo bamweyambise mu bufumbo bwabwe. Oba oli awo banaatuzaalira abaana kirabise gwe naawe muli bantu balungi nnyo tetwagala mufe nga tetubafunyeemu bazzukulu. Ne bafumbiriziganya abaana abo ne bazaala abaana ensi neefuna abantu abalungi. Kati back to the point buli omu yafangayo nnyo okuwasa ewalungi. Hadisi ya Abi Hurayra ndize wabula bakayana twala goldi wo twala goldi wo. Ntegerekesa baganda bange kakati back to the point nti si kyamumpisa kuva wa muntu wa mpisa nga toyina kyotutte. Era abaganda we baalabiranga nti gyava bantu batuweereza kano kamuli biriŋŋanya oba ntula. Ekikulu kya byonna nti gyatusiibudde nti agenze tavuddeeyo nki
ngalonsa. Tokikolanga bantu kujjawo ne bagenda nga tebanywedde lwendo lw'amazzi ne bagenda nga tebalina kantu ne bwe kaba katono katya kabawe nti gundi twala kano gundi twala guno katono. That is Islam, y'empisa y'Obusiraamu. Kaakati nabbi kyava atugamba nti ku Yidi temusiiba kubanga gye mulaga okweyanjula Karimu wa mpisa. Kati munaatuukayo mutya nenga temulina ke mulidde. Tikuyidi kuolwo mulye. Kuyidi mukole ki? Mulye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye ensonga ku lwaki yatugaana okusiiba ennaku zaki zaidi. Kubanga tugenda kwanjula tujaganya ffe bennyini ate tugenda kwanjula wani wa kitiibwa Mugabe. Tetuyinza kubanga tusiibye. Tulina okulyayo ke tulidde. Olaba yakitugaana ku bantu nti bw'ogenda ow'omuntu ng'osiibye sunna togaa nti okoze ki? Ng'obuuza nti ate ogenda mu maaso ga Allah. Omuntu obuntu fe abakodo batuganye tetukola ki? What about nga tugenze mu maaso ga Allah? Kakati ezo ennaku ebbiri abamanyi beegatta nti tezisikola ki? Tezisiibirwako, ziri haramu okusiiba. Olunaku lwa Eid al-Adha ne Eid al-Fitr tutegedde ku lwaki baziyita Eid al-Fitr, tutegedde ku lwaki baziyita Eid ki? Eid al-Adha. Insha Allah lutundaddamu okusinkana tujja kusoma kutandika ennaku abamanyi ze baayawukanamu. Ze bakola ki? Ze baayawukanamu. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Watuka ku mulyango tubaga nti nabbi azze basituka kiyama kyamupisa ye asituka ave waagende oba asigalewo. Ekyomumpisa butagenderayo ddala. Bagifuula mawuledi. Kyoyogedde kimu. Nze nagendako ku graduation in my life ye mawuledi gye nali ngenze okulu nali ndabye n'ekiyamu nga bazikola. Toga nali sirabanko n'okuleeta ekitambaala nali sirabanko nakira myaka ng'esatu egiise. Waliwo omuvubuka namusomesa sajja mulungi nnyo bambi naye ng'owaabo basomi ba mawuledi nnyo. Bwe twatuukayo graduation party baasomera ddala mawuledi. Kolole nalaba mawuledi. Nali sirabanko mawuledi ng'eyo gye bamanyi. Myaka teginawera ndowooza 4-5 teginnawera. Naye baakola ebintu nga sibimanyi. Era ninga nti alhamdulillah kati njize. Nasigala ntudde ku ntebe nenjiganga bwe mpandiika. Nali sibirabangako. Naye ekikulu kya byonna nti omusiraamu atasaanye kubyetabamu kolanga bwe tuwabanga enniya yeekakasa nti yakimanyi nti mawuledi takola ki? Bali abakimanyi nti ibaada abo bo balala. Naye kati gwakimanyi ogwa kiyama ate toyimirira. Waliwo ebintu ebyetaaga nnyo okulondoola. Oyinza okusanga nga okuvaawo kyekigenda okulaga nti tolina mpisa kubanga nga tolina value. Ebintu bino byetaaga nnyo okutunuulira value y'omuntu. Waliwo omuntu atalina impact. Waliwo ebintu nabbi yatugamba nti oli tabikola naye kisinziramu impact ya muntu. Ng'oni bw'avaawo talina impact era tubajja kubuuza ku lwaki avuddewo. Nga twagala mpisa. Kati ku lwaki already tolina impact tibajja na kukufaako. Kati please noonya ekyempisa mu ddakiika eyo. Ekyempisa. Kati situation teramulwa generally. Munfunye bulungi nnyo. Oyinza okugaa nti osituka nga taatawo yagaye nti jangu wano akwesigamye nako. Oba ntegerekese kati oveewo agwe. Omulekawo ogende. Ojja omunene oba mugezi tuka tugende ffenna. Kakati ebintu ebyo tebiramulwa generally kuleeta kulamula bakulamula in video ng'oli embeera gyakola ki? Gyalimu gwani. Kikyusaamu ki?
kiyinza okwonoona obuki obwonoonyi, kiyinza okwonoona obwonoonyi, kiyinza okuba nga abantu abo babeeramu ate bw'ogenda okubakyusa, nga bw'ogenda okubakyusa ebintu hikima emu eri better than knowledge 99%. Hikima eki eri better than knowledge 99. Mukose nnyo hikima. Tubetaaga kugenda gasaaki okuvaawo okwo. Oli kyagambye nti buli mukolo bagufuula ekyo. Kati nga nagenda nze ku graduation. Good enough nali ntudde ku ntebe ng'ogulu kwange tekunzikiriza kutuula wansi. Nze life yange situula mu maaso. Nze njagala nnyo emabega eyo. Kubanga ndi layman. Muntu w'amabega. Lwaki nejja? Kati nsigala eyo wannyamba okukola ebyange ne bwe kuba kugenda. Mba sirina impact ndi gundi yadduse ku muki? Ku mukolo. Twamulabyeko. Oba yagenze essaawa mmeka? Era tula ne bw'ogenda ku mukolo ng'oyagala kuvaawo mu tayimu yo. Si kirungi ate kugenda wali mu maaso ku high table. Ojja kkaluubiriza munno. Ojja kkaluubiriza munno bw'onaavaawo. Naawe oyinza okkaluubirirwa. Exactly. Gamba eri tamanya nawe otudde, please ebintu byonna mbiseemu hikima. Teri kikuguza wali ku high table ng'ogenda kudduka mangu. Kulwaki? Tula eri. Ove mu high table oyite mu bantu buli omu akole nti wuuyo agenda. Tula eri bw'oba oyagala genda mangu. Tulaba Abaganda baali bagezi. Golooza lwaki tebaatwalanga n'abantu bakulu ku buko? Abantu abakulu e Buganda fe abakadde tetugenda kunona bakyala. Tetugenda ku buko. Siga kiki? Tuba tukuze. Twetaaga okufuuyisa frequently. Sukaali yatuluma dda. You get your point? Ojja kusituka magira mu bantu n'enduusi zikole ki? Togenda otumayo bavubuka abakyesobola. Kubanga mwali muno okutula nsi okulaga ekitiibwa. Gakuze tujja kusobola kufukabira wansi for 30 minutes. Nze mu bintu ebisinga okunkaluubiriza kunona mukazi Samoya. Bonga tugenda kunona mukazi obongo bye. Kwanyiza obutasobola. Byayo bajja okunfuga bantawo ku mase yaabwe. Bayinza okututa ssaawa nnyezi ekiro. Tojja kwogerera ku ssimu. Tojja kukola ki? Waliwo obukaluubiriza abantu nga ojja kikola bakwevume n'abagenze naawe nti atuswaziza. Tulaba bwe tuse n'agenda. Byategedde nti alina ebyokola ku lwaki yazze. Ffe twali tulina byakola. Ojja kusituka obuuza akabini kaliwa. Batwagala omusajja tuswazizza. Ositusa omusulo okuyiseemu okuze. Abaganda bageze nnyo. Ne basiringa nti abakulu tebagenda. Ojja kuvaamu emize. Nti erijo alalalala. Baali bageze okusiringa ekintu ekyo kubanga abakulu abakadde tubeera baladhaani ku bato. Gujja gumiikiriza. Zinga okumiikiriza kunkaluubirira. Olw'emyaka gyange nkooye okutuula wansi. Mukitegedde baganda bange. So kati life yeetaaga okuba nti opima wali wennyini sinza kugaasitukawo kubanga siraba situation ekola ki eriwo. Nina kugamba kintu nga ndabi kiwula nti waliwo fatwa eweebwa omuntu yekka. Kati bw'oli situkawo oba sigalawo. Oyinza okuba nga gwe obadde ogenda okuddako okwogera ng'ate okwogerako tukusuubira nnyo okuluŋŋamya abaki abantu bano kati ng'osituka ng'ogenda. Muntegedde baganda bange? Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.